Tiriyo mukulembeze wa opposition alina kuleetawo nkyukakyuka mu bulamu bw'Abannayuganda olwaleero. Ekyo kifaananyi kya bulimba. Wangi? Ekyo teriyo mukulembeze wa opposition ayinza kuleetawo nkyukakyuka mu bulamu bw'Abannayuganda olwaleero. Ekifaananyi kya bulimba. Ab'opposition kati batugamba nti bagala kyusa bulamu bwaffe baba bategeeza. Abatambuza bulamu bwabwe. Batambuza bulamu bwabwe. Yes. Era obulamu bwabwe bumala okutereera. Yes. Nga buli kimu kitegeera. Nga kimu kitegeera. Kati olwaleero Pezemese biranda kimu ntwala ku mmeeza kutuula naawe. Era 2026 we tugenda tujja kugenda ng'ebya bulijjo. Era omugo gujja vugira ku bantu. Ekiri kye wayogeddeko ekya personal benefits. Yes. Gain. Yagala obeera omubaka wa parliament ekyuse ku bulamu ng'omuntu. Kati kyova olaba? Akalube kaggwa aka 2021. Twali suubidde nti abantu abali bafiiriddwa abangi ennyo abali basibiddwa. Nze singa nalinzi tewali omubaka wa parliament alina kulayira. Nze kubanga twetaagawo ekinyigiriza eggwanga otereera. Nene sente muzeetaaga bali bagende balayire balete sente. Kati bwe buzibu obuli wano nti buli muntu alowooza nga ye okwefaako okwo. Oli bw'ajja mu kalulu ali ku kimu mpangudde ntya. Era oba president wange awangudde nze kasita mpitawo. Gwe baka parliament bameka boolaba eyo ng'ali mu kufiirawo nnyo president wa wanguli. Abalala bateekako ebipande ekifaananyi ku bipande byabwe olw'okuba beetaaga kaadi. Anti ekyo akissaako ekifaananyi ekyo sina kaadi yokka n'okumuwa amaanyi kuba alaba nti oli alina amaanyi. Kyekimuteesaako. Okitegeera? Nze nadde nzija nga ntaddewo ekyange nga nzija okwesimbawo. Twalabyeko ekyasoose yataddeko ekiba mpooge mabega. Kuba nadde nzikiriza nti ensonga zakiririzaamu nzikiririzaamu. Nga bwe mussaako kinyanguyira okukola ki otegeeza eggwanga bye ndowooza amangu. Naye ne banda bassaako ebipande ebirala ekyo nabo kibasuubira nti bw'oteerako mangu Kyagulanyi abantu bajja kutegeera nti ngwawo naye bw'amala okuwangula ng'abula. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe emukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezzadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, tereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasuze otya. Afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi ntuyozaayoza nze Matias Sekanjako tuli ku MS Media. Olunaku olwaleero tulina Mr. Kigundu Ibrahim munnabyafaayo munnabyabufuzi agenda kubuulira n'ebitibwa bye ebirala. Tugenda okubeera nga twogera naye ebigambo olwaleero ku nsonga ezitambula mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Kakubuuze oluvannyuma tutandike. Ssebo wasuze otya buuza abantu. Batulaba mwenna abalaba MS Media balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo. Kituufu yenze Kigundu Ibrahim munnabyafaayo era nga ssebo yenze political assistant wa Mayor Kyengera Town Council mukulu wa Lukagga abajjukira obulungi bandabako mu kalulu ka 2021 nga nesimbye ku bwa Mayor naye kati ku ssaawa eno mwe bali kunkyaza bwe yamala okukuba n'ofuuka political assistant we oba waviiramu wali navaamu ng'ebula wiiki nga 2 amaze okulanga bitandise kyuka naye nga ku ballot paper waliko naliko era bwe namulekera luvannyuma nannoonya nangamba jangu unyambe tutambuze ensonga era kyemmanyi nti nkikoze bulungi abantu bikingira n'eggwanga lyonna bamanyi nti Lukagga akoze tweyanziza kitibwa ki ekirala ky'olina ng'oggyeko ekyo ng'oggyeko ekyo kyenneegwanyiza essawa ya leero namaze okulangirira njagala entebe ennene ey'obwa pulezidenti kuba ndowooza nti emyaka gino emito bannaffe bonna gye baze batandikira era ekiseera kituuse okulabanga emyaka emito tukwata mu ntebe eyo nkakasa nti ina vision esobola otwala Uganda mu maaso bannayuganda nabo ne beesiima mu nsi yaabwe. So ndowooza interview ya Entebbe ennene tujja gikola olulala. Njagala leero tukole ku nsonga eziriwo nga tukola ku nsonga za Kawempe. Ekisooka gwe nga munnabyafaayo era munnabyabufuzi. Kawempe wagirabye otya yakuwadde ekifaananyi kye ekya 2026? Okusookera ddala njagala kuyozaayoza bannaffe ab'e Kawempe North olw'okuyita mu kulonda okwabaddewo njozaayoza Nalukola Elias ya Council
nti kulika akalulu ako naye ebyabaddewo byennyamiza ng'eggwanga. Akalulu konna oba okulonda kubeera kusalawo anayina okuba omukulembeze eri abo nga bannansi basazeewo. Naye okulonda okujjuddemu omululu nako tekunyuma. Omululu gwenjogerako gwayolesebwa ab'opposition ne gavumenti. Bonna bayolesa omululu? Nze saagala kulowooza nti kino kiri ku muntu omu. Omululu ogwali ku opposition gwali nti lwaki mwandyagadde abantu nga 8 mwenna mwesimbewo nga muva ku ludda oluvuganya ng'ate mukimanyi nti omuntu omu asobola okukulembera. Omululu ogwayolesebwa ab'opposition ne gavumenti gy'emyezi 6 gyokka egibulayo okulonda kuddemu. Lwaki twandyagadde okwonoona ssente y'omusolo bwe tutyo? Lwaki twandyagadde okwonoona ebiseera eby'eggwanga? Twandibadde tulowooza ku bintu ebinene nnyo ebisingako awo okusinga okubeera mu kalulu ak'emyezi 6 ako. Ne bwe twandikedde ne wabaawo NRM omu nowa Nuupu bayereesa opposition awamu ne baleeta omuntu omu era akalulu kandiwedde era nga bwe byagenze. Naye President Museveni okujja ku ground sitaba muntu wa bulijjo. President okujja obukadde n'obukadde busaasaana okujja okubeera Kawempe North awo. Ezo zaakoze eki? Zaagenze. Sente zandibadde zisobola okukola ebintu ebirala. Kyekinjogeza ku mululu ogwayoleseddwa mu kalulu ka Kawempe North. Ekirala okulonda simanyi ngeri ki bantu gye bakifuula kintu kyakuteeka sente mu nsawo. Ndowooza kuba wandibadde olowooza nti kale yes sente bazifunye kuba ab'NRM akalulu kabaawo baba bamanyi nti awo kikutti. Era nze waliwo omulyo. Era nze mu ngeri nandibadde ndowooza n'okulowooza singa nze President Museveni abasajja mbadde mbagobanza abatwala ebyekawempe abaali mu kalulu ako. Lwaki ositudde ebyokwerinda byonna weebiri President omumazeeyo Prime Minister amaze ennaku nga 3 oba wiiki nnamba ali muli sirabangako Haji Moses Kigongo namulabyeko. Anti muwalawe yadde yesimbe. Yes. Akalulu ne vaayo nga kakulemye bw'otakuba kibuuka awona okola ki? Totunulira ku maanyi g'abali beyabadde nabo mu kisaawe. Anti bali badde b'amaanyi kituufu naye ate resources z'eggwanga ze zaakoze. Awa resources z'eggwanga olina okuwangulawo. Olina okuwangulawo kubanga tuli teruba lwali kujja kusaasanya busaasanya. Kibooko nga ne kibooko evuga n'ogamba nti ate olemereddwa akalulu. Naye nsaasira nnyo bannaffe abaakoseddwa mu kalulu ako. Abantu baakubiddwa, abantu bafunye ebiwundu. Nze ekisinga okunnuma n'essente y'eggwanga okugenda bwetyo. Naye nga tubasaasira ekirungi nti opposition bali kuba baakubiddwa ne baavudde n'obuwanguzi obwo. Oba wadde butono bwenkana ki ne baakoze eki? Baabufunye. Nesebo. Kati njagala tusooke ku opposition. Abajja abangi. FDC yaleeta, PPP yaleeta, DP yaleeta, NUP yaleeta. Abamu kubamibwa kadi mu NUP babiri bajja. Okwegatta kugaanira wa? Wano mu Uganda twayinza kubawo okwegatta. Ebina byobufuzi bisobola kwegatta. Bisobola. Lwaki? Ekizibu kye tulina kiri kimu. Twalema okutegeera ebyobufuzi bya Afirika. Omuntu yenna ng'agenda okwesimbawo oba okubaako kyatandika oba kibiina kyonna asooka kirowooza ng'omuntu omu bw'ati ng'ali mu kisenge kye n'afuna ye by'ayagala ng'omuntu. Kati bw'avaayo n'alyoka ajja ewuwo batiya n'akugamba omanyi nfunye ekirowoozo ky'okutandika ekibiina naawe n'omuwuliriza n'ogattako ensonga zo ne muwera abantu 3 4 5. Kaakati bwe muwera bwe mutyo n'alyoka agattako enguudo ebyobulamu n'ebirala. Kati omuntu oyo najja nga ajja akulembera mwe nga mujja mu muyimba naye nga mu bufunze temwamanya muntu oyo bwe yali nga ali mu kisenge kye ensonga lwaki yagireeta etandike ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekitusumbuwa ennyo wano ffenna kyekyo. Era ky'ovala nti osobola okunyiigira gundi n'atandika ekibiina n'atuyisa bw'ati gwe wamanya ebyali mu kisenge nga ajja wakimanyako. Era kyekisumbuwa olwaleero ne gavumenti kabeere President Museveni abaaliwo ng'agenda mu nsiko nga ne bagenda abantu 27 era abaaliwo ng'atandika eri ku University Mombasa nga bakola ekibiina ekyamu ekyaba student balwanyisa amini naki tebamanya kyali kigenderwa kyali ku ye ng'omuntu.
Museveni kituufu era ayagala eggwanga libeko we lituuka naye nga ye ebirowoozo bye ebigendwayo mwabimanya olwaleero ng'omuntu wadde mwamwegattako yes naye mumanya ebigendwayo mwamanya ali apulaninga ki olwaleero kati byolaba bw'okuggyako bantu kwerabira byafaayo naye bw'otunula emabega eri gye twava n'ojja ng'ogenda ogoberera mpola kati ofuna ekifaananyi kituufu ekya Museveni kyeyali alina ng'atandikira ddala ekifaananyi kye kyali nti ayagala famire ey'amaanyi eyiye takikoze akikoze olina wootalaba famire ye kati kyekyali ekifaananyi ky'ekituufu kati n'abanenya Kyagulanyi ofuuka ekyo kyali n'abanenya ebibiina ebirala beerabidde nti abatandisi baakyo baali balina mulamwaki yinguba omuntu gw'otandika n'olowooza tukoze tutya era kyova olaba nti ebibiina ebimu bitandika okutambula kuvaako abawaguka ne bavaako bampuuga bagenze bava ku Nuupu omanyi lwaki tibamanya Kyagulanyi era alina kimu mutwe ng'omuntu awo tosobola kukola ki kubeera bumu na bibiina era y'ensonga lwaki olwaleero osanga bagamba Lord Mayor Lukwago n'alekawo Mutazindo owuwe n'agenda ng'omanyi Lukwago kikyalowooza mu mutwe gwe omanye ekyamuzimba otutuuka waali awo Lukwago naye obwa Lord Mayor bwagata era bubaddiko oyinza okukirowooza ennyo n'ogamba nti era ne bw'atandimuwagidde asobola obbugira naye era Lukwago ng'omuntu alina kyaba amanyi nga ye kyayagala era bw'atuula ewaka bamukubira engatto ng'asimbulayo alina by'asooka okulowoozaako nti njagala kino era ekyamutwala ogenda okunoonyeza Mutazigonde Nalukoola yakibala nti bwenvaayo kino kinkolera kino opposition tesobola kwegatta kakati nina ntera obeera ne General Bijirwa Moses ese mukwano gwange mwagala nnyo musajja kati ye alina version ate ye nti buli we mulina amaanyi muleeteewo omu for example Kawempe NUP erina amaanyi mu Buganda nti mabopposition mwenna muwagire owa NUP mumuguse bwe mugenda katugambe Eastern wawa mulabe ekibiina ky'opposition okusinzira ku biriwo kiriwo ekirina amaanyi kati nakyo ndaga nti ebibiina tebisobola kukola si mukyamu ebikola mu bibiina ebirimu demokrasi era mu bibiina ebyagala okugenda mu maaso FDC yakigezaako ko ng'FDC buli region ati sebayo n'omubaka ekyo yakigezaako naye olwaleero ebyo tebisoboka kubanga ow'Ekatonga ali eri ku kirala n'ow'Ennajja Nankumbi naye abala kirala kubanga wandibadde osuubira omuntu aba aleese Nalukoola bw'oyinza okwetaaga naaga bw'oba oyagala byabufuzi kutambula tosobola naye olw'okuba nti buli muntu yafuuka waakulaba kyekijja ky'enziyayo kubanga abakussaamu ssente badimandinga FDC bajja kugaa ssente tuzikussaamu lwaki wafujje wano yeesimbawo okulaga nti okola inafuna gwokola ki gwosimbawo oba onfuna abantu abamu banaagala nti katuleete omuntu omu bw'ati ekibiina tekijja funa ssente kuba ebibiina bya wano tebirina ssente zibirizaawo kati olina okulaga nti oli mu field naawe okola kyeki kyenakuga nti ebigendererwa eby'omuntu nti abantu balowooza nnyo ngenze ntya mu maaso okusinga eggwanga eryawamu ndya nnyo okugamba abantu nti Uganda nnene okusinga ffe abakola ki abagirimu opposition kyeri mu kkola tekiraga nti Uganda nnene ku bo tekiriyo kwati gwe kwamu akafaananyi okulonda kwe Kawempe nga wakulabye abakomputers badde nga 7 abona ba opposition nga 7 badde ba opposition bwe kikulaga nti ekifaananyi kituufu ky'ow'eggwanga lino mu biseera by'emaaso nakyo olirowoozaako buli mwe abalowooza ku lubuto lwe kana akafo kano ak'emyezi 6 ke kabavumisa gwe weeno n'ovuma oli n'ovuga ate mwena mugaba muli ba opposition muna Uganda afuniramu okulonda kumalira biseera bannayuganda nze nkwagala lwa nsonga nti sisobola kufuna ddoboozi lyenvaayo okwogera eri bannayuganda kuntegeera so nga ebintu ebiruma abantu b'ekyengera bye biruma ab'ekalamoja yes omuntu ebintu byetubifaananya
Ekyawukana buyinza kuba mutindo. Kyengera balina amazzi. Amayonjo gali ludda w'ekyengera. Kyenga teri mazzi mayonjo. Muwasibu. Amazzi agamala wiiki ebbiri tegaliiko noga nti oli amayonjo. Ebizibu ebiruma bannakyengera bye biruma abantu bannayuganda bonna. Bwe ziba nguudo zitukoseza kumu. Kati nze ndowooza nti nsobola kuvaayo obuvi n'enzijja waggulu n'enjogera eggwanga ne liwulira. Lumu lwe ndikuwulyako sitole yange gye nayita okujja otuuka wano otandika okunkyaza. Olyewuunya ensi bw'ebeera nga ne bannayuganda bangi abali eyo abafaanana nze. Mpanvu. Gye mpise okutuuka wano bangi. Naye okusobola okuwulira ebintu ebyo nina kumala kunoonya ntuuse nte waggulu. Sazize kwa president kujja kuba mu kunywamu lwali. Nina tegedde nti nina kujja kwesimba eno owulire ebigambo bye mbagamba. Oba oli awo ensi n'ekyuka. Okulonda kutuleeta ku ekyo kutusitulamu. Ne weesimba aba tebawulira ebirowoozo by'olina eri eggwanga. Ne balaba ddala bakuba akafaananya n'atuliko oba ali mu lwali. Kati njala tudde ekawempe. Ngamba opposition tisobola kwegatta. N'ebibiina by'obufuzi buli kibiina kirina ekigendererwa kyakyo ekyakireeta mu kisaawe okuzannya. Naye nga bapulikinga kimu bonna buli omu agamba tujjako ono tujjako ono. Byembadde ddala mu jeema biwanvu. Pulezidenti wa jeema aliko kati naye era byasiba bikutuka. NUP yayawukana n'empuuga natandika DA. FDC najja nakumi nayo neyawukana ne batandika PFF. Wale tebana bajigusa bulungi. Kati opposition nga yeeyo ezanya ne President Museveni nga aba NRM ne baba bawukanye ne President Museveni kizibu nnyo tandika bu faction obwenjawulo. Nga either basigala beemulugunya mu kimugunyu naye ng'ono bw'abayita mpola mpola. Olugendo mu opposition lubaawo okujja ku President Museveni. Era okyogedde nti NRM bw'ayawukana ne Museveni tasobola kukola ki? Kutandikawo gurupu ng'eyo. Ensonga lwaki tebasobola kutandikawo kintu ekyo bandibadde baagala. Naye oli yalina ekkomera. Yalina poliisi. Yalina banka y'eggwanga. Gwe amwawukanako weesize eki? Okakasa ogenda genda obeere wuwo mirembe ng'omwogeddeko ebintu bye bityo. Ndowooza ebyobufuzi ndowooza. Oli fountain of honor. N'ebyobufuzi tubeera mu ndowooza ideas. Ndowooza zange zitakwatagana nazizo. Ndiwadde bokuviira ne ngenda wenda endowooza zange we zijja. Si mu Africa. Era kisoboka kukola. Ekimu ebyo tumenya ebyobufuzi wano. Tutunulira nnyo Uganda ntagala tunulyako mawanga malaga twetoolodde. Bino ebiri wano e Uganda. Ne mu nsi ezitwetodde mu East Africa nga Kenya. Nayo gyebiri. Era wano mu Uganda si wasoose opposition okwawukana. Baawukanye nnyo. Baawukana mu Africa yonna. Era ekibaawula ogenda okukiraba ensonga zaabwe zifaanagana. Abajjukira obulungi ndoze yalimu ekibaki mu Kenya. Mu Kenya kibaakola Moi yaleeta Uhuru Kenyatta. Bw'amala okuleeta mu kalulu Kibaki n'agamba nti Odinga n'agamba nti abadde yeegasse olwedde ku Moi ng'afunye wa Secretary General mu Kanu. Olwo bagitumye New Kanu. Atondessewo n'oleeta ani Kenyatta. Era kyeyakola amangu nnyo kimanyi nga babuuza mu Kibaki oliwa ndi weesimbewo. Kibaki ebiseera ebyo yalingana mu ddwaliro n'akalulu yakanoonyeza mu katebe. Odinga n'awagira ani Kibaki. Olwo ayawukanye mangu ku Moi amuleeseeko ani Kenyatta. Okyegenda. Naye weewuunye wadde nti Odinga alwana nnyo okulaba nga Kibaki ayitawo. Ng'amunoonyeza n'akalulu nga Kibaki mulwadde. Kibaki olwakwata entebe mu kulangirira gavumenti empya Odinga yamuleka bbali. Mbadde ngezaako okulaga nti okutabuka ku by'obufuzi tekuli wano wokka. Kuli buli wamu. Kuli buli wamu. Kati ffe wane waffe ekijja Mpuuga ne kimujja mu Nuupu. Ffe abantu baasinga kutunuulira nnyo obukadde 5. Naye ebyo si bye byawula opposition wano. Bo kyekyo kyabawula bo batugamba. Ekyawula opposition kiri kimu. Oli azimba kantu ke. Amaze okukazimba ate kati guyagala kujja kumulaga nti naawe ofunye amaanyi agayinza omujja ku ekyo. Ku kintu kye yazimba. Kiyazimba. Bye ebigendererwa bye wasoose nabyo. Bye bigendererwa eby'omuntu byaba yakola ki? Era olwaleero
bosobola okusanga Democratic Alliance ng'etambula ya mukulumpu nze gye nzikiririzaamu nti ensonga z'alina ntuufu lwakuba nti ziri bazeetedde mu kiseera bannayuganda kyasobola kutegeera nti ntuufu kati olwaleero bw'omusanga mu kintu kye nga bwali bw'atyo ng'akigira abantu basiiganye ebizigo dassaako ekizigo kantu nga bwe nakugambye omuntu alowooza nti ensonga zaaliko zammwe naye mugenda okutuuka eri nga kirala ye ng'avuga kirala nnyo opposition teyinza kukwatagana ekyo nakikugambye era kyova olaba nti bo opposition tebasobola kukola KNRM kuba opposition afuluma olwaleero n'akasawo ke n'agenda n'atandika ekiki nga nakyatidde nti ojja mulemesa kino kuba akimanyi nga bwe mwatandika abimanyi buli kimu akimanyi naye wajja nakagundi nakatabu noga tutandikewo ekibiina kino naye akimanyi nti ngenda genda nfuneyo serunjo gye watandika ekibiina ekitali muki mweni alimu nti mweni alimu oli ayina byonna tujja kumala agenda mukolako fujji naye ffe eno oli wa ddembe n'ofuna abantu babiri okola ekibiina n'oyimirira ekyo opposition kyekyongedde ogitabangula kityo ate mu opposition era eriyo okwemanya eryanyi oli bw'afunayo abamugoberera naweera 2,000 amanya abomba mazzi olwo n'okuwuliriza banne akola ki akuvaako kati Kyagulanyi olwaleero osobola muwulirayo omuntu munene mulala bw'asobola kuwuliriza era akulaba nga ggwe ali mu lwali ng'otya ku paledi gye walaba gy'ateeka wali n'apaledi ng'abantu bamukkiriza mbwe batyo ng'omugamba gyatule naawe muteese ku ki awo wokka wakyali obuzibu mu opposition kati nyatuddeyo Kawempe ompa ekifaananyi ekigazi ku neeyisa ya security ekifaananyi kigazi kyogenda okumpa kigenda kuba nga kya 226 ku neeyisa ya security mu kalulu kunonya ya kalulu nyina bye nalaba nga oli agaba emitwalo 5 3 ey'abalonzi ku neeyisa ya security eri abaali beesimbyewo eri bannamawulire ekifaananyi kigazi kyo kyosobola okumpa nga tuyingira 226 njala nnyo okutegeeza eggwanga nti akalulu ka 226 tekayina nnyo njawulo nakalulu kaaliwo mu 1980 nze ndi wa byafaayo kati tusooka tuzeeyo mu 1980 ojje okigatte n'aka 226 mu 1980 nga Amini amaze okuvaako ku bukulembeze kibasookerako baanoonya muntu ky'omutuufu ayinza okujja okudda mu ntebe eyo Amini waabadde ng'omuntu oyo omulimu gwe gwali gwakujja ategeke n'okulonda okwali okukubako Amini avaawo 79 abasajja abeetaba mu lutalo olwo yali Mwami Museveni ba Yusufu Luli Obuti ne gavumenti ya Tanzania ng'etuyambako Lule bw'amala okutuuka mu ntebe ekimulonzo okumuwawanda ddala weebuuza lwaki ye gwe baawaatuula awo Lule ti mu byobufuzi teyali nnyo w'amaanyi era teyalina nnyo kyonza mwogerako nzira eri awo ate ekyokubiri yali Muganda nga mbiseera ebyo ng'omuntu nga baba Muganda olw'okuba nti Obuti yali atusobezaako emabega eri Amini azze naye awo ng'Omuganda asobola otwala bulungi entebe eyo eggwanga lye likuwuliriza tekyateesawo Lule naye Lule mu myezi emitono gye yaliwo yali mutereeza ekyakimukozesa ki ekyamuteesaawo kwe kweta Lukongwa Binaayisa bw'atuuka mu ntebe kyeyasookerako be yasanga mbifo n'abajjamu bamuwadde kuteekeka kulonda yalumbagana birala n'abajjamu bw'abajja mbifo yakwata Museveni namujja ku byokwerinda namuwa ekyalo ekyo nga minisita n'abalala era Binaayisa ekyali kimuleeteddwa bamujja mangu mu ntebe nga baagenda Paulo Muwanga ne bamuwa okkulira okulonda otateeketeka okulonda kugira n'otwala eggwanga mu maaso yali amyukibwa Museveni bategeka okulonda okwo kwolaba kwetabaamu ebibiina ebyaliwo 4 DP UPC CP ne UPC ne UPM kakati UPM yali ya Museveni kati mu kulonda okwo akutegese yali amyuka akutegeka oba kuli eggwanga eryo ebiseera ebyo Museveni naye yakwetabamu era olwaleero naye wuunya abeewuunya ebigenda mu maaso ebyadde Kawempe oba mu 226 gye tugenda gwe twogerako mu 1980 yali mu kuteeka kalulu era olwaleero akyakola ki akyategeka njuga ku Pulezidenti Museveni akalulu yakeesimbamu
wakala kinani naye era yali omu ku bategesi esi kakati kitegeeza nti akalulu ako kaalimu emivuyo egyali emingi ddala era emivuyo egyo gyakosa nnyo eggwanga lino ebibiina by'obufuzi byatuula ne bagaa nti tukoze tutya ne balonda abantu basatu okuva mu bibiina ebyenjawulo balondewo akakiiko akanaakulira ebyokulonda era olukiiko lwali lukubizibwa Paulo Muwanga ng'amyukibwa Museveni. Okulonda okwo kyova olanga nkusimbako nnyo amaanyi kubanga President Museveni kwasinzirako okugenda mu nsiko ng'agamba nti baalimu okubbira kungi. Okubbira okungi okwo kwe twogerako abamu ku bategesi President Museveni yaliko. Era tugenda mu fakiti tuko okwewandiisa bano kisa kituuse tunatutuuka wa mu kwewandiisa. Bwe bategeka okwewandiisa olw'okuba Paulo Muwanga yali awagira nnyo UPC bo tebaalwawo okula bawe essaawa okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 6 kwe kwali okwewandiisa nominations. Era mu kalulu ako kwolaba eggwanga lyafuna obuzibu abali bataali ba UPC baafuna obuzibu nti watuuka ng'ogenda otuuka balondera oba okwewandiisiza kati nga ow'Emmoyo wa DP mu disitulikiti y'Emmoyo agenda otuuka balondera road blocker yamusalako ne bamukwata bagenda okumuta ng'okulonda kukoze eki okwewandiisa ng'ewedde. Israel Mayengo w'ekitiibwa yali wa UPM bamukwatira Katonga agenda otuuka e Masaka nga bamugamba yali akula ebyokulonda Isaac Muwanga ng'amugamba nti omanyi nti otuuse leete dakika 5 ziyiseeko. Egyo emivuyo gyatandikirawo mu kwewandiisa ng'era bw'olaba ekifaananyi kyekimu kye tufuna wa akalulu ako akaalimu abantu okufa abangi omwali n'eri akulira ebyokulonda omuwandiisi waako Ssekkono Matovu Vincent eyadduka amangu ennyo oluvannyuma osanga PA we ng'akubiddwa amasasi n'adduka nga takalinze na kulangirira okumutiisatiisa kwali kungi kubanga okulonda okwo kwatwala ennaku 2 olunaku lwaziba nga tebamaliriza enkeera abantu abakuma olunaku gaffe tutujja kuvaawo ne babeerawo kakati Ssekkono agenda okulaba abagala ne tulangiye nga baga nedda siri ku olwo kuba PA bali bamaze omukuba amasasi naye naakola n'asibamu ebyanguwa. Kakati nkulaga nti bye tutaaweebwa ennyo ne 2026 emivuyo gikyalimu kuba tooki esooka abadde Kawimpi wabaddewo mu kumaliza okwewandiisa nalukola walabye byamutuukako omuggo gwavugira ku bantu kitegeeza ne bwe tugenda wali wennyini olaba kano kabadde kati ate wali ye ekifaananyi ekyewala nnyo wakyo kikuba 2025 byali birungi kati lwaki olwo kye kyennyini ekikyuse ky'oyinza okulowooza nti 2026 lwogagenda kwa matabuta waliwo akakiiko k'ebyokulonda akakyuse akakulira baamugjeewo waliwo amateeka reforms ezikoleddwa zoyinza okugamba nti 2026 yanaaba wa mirembe era tekisoboka ng'olabako opposition nti beegasse era olabamu essuubi kiruku kyabadde wano tubulayo myezi olabawo okwegatta okuli awo okuyinza okuwa ekifaananyi munnayuganda kimuwa obuvumu nti munnaye 2026 opposition ajja kuwangula gavumenti oba byokwerinda ng'olabako measures eziteereddwawo zogamba nti munnaye ku luno owa poliisi babagambye bati kubanga poliisi bolaba commission bwe beteeka okulonda batuula ne bagamba kati nti abagenda okwesimbawo mujja kuyita eno mujja kuyita eno ne poliisi ne bagiwa ebiragiro ebyayo nti olina ekola ABCD toyingirira candidate ng'akola kino bwe bamala okutuula enkeera gyatandikirawo kati gwe kyogamba nti 2026 tulinawo ekyalo ekyenjawulo akalulu ng'etteeka kagenda kubaawo olw'ensonga nti opposition ya wano yerowoozaako yokka singa ebadde nga opposition ya wano erowooza ku bigenda mu maaso mu ggwanga ensonga za mpuuga nazo zibaddemu eggumba zitya nga ye mpuuga akugamba electoral reforms nga electoral reforms za mwaka za kisanja tewali kitasoboka gavumenti yonna ekigiteesaawo gavumenti kukola bintu y'abannayuganda bye baagala era nze nkubuulira nti wandwanawo kubaawo ejjinja limala lituusaga President Museveni kulowooza nti asobola okussaawo reforms bwe zityo kubanga abazirwana bennyini ate ba opposition wawuddeko NRM azigaana ekiri awo naye kulabako opposition mwala aziwagira naye nga ne bino birabe byadde bigenda mu maaso wabirabye ku kalunga bwe kabadde wandibadde oga nti kubituuseewo katugende tukole reforms mpuuga zagamba
oba opposition katweyite tutuule ng'oliyayo enteekateekayo gisuubira nti bajja nakutuula ne banaatuula era buli muntu ayagala kuvaamu nga yakoze eki nga ye muwanguzi kifaananyi kyenkuwa ekya 2026 tugende ku bbaluwa ya President Museveni. President Museveni asembayo wandiika ebbaluwa efaanaganako bw'eti yagiwandiika mu kalulu ka Bukedia ak'okuddamu chairman we OLC ey'okutaano omujjukira gwe bayoliza essaati nga bamubako ebiwandiiko eby'obuyigirize nga bamubako ebintu 160 n'okusoba bbaluwa ayogera ku Paulo Muwanga gw'oyogeddeko titwakuddayo mu kalulu ka Paulo Muwanga k'ekinaana kijja kitya candidate ne bamukwata ne bamujjuza essaati ne bamuggyako ssente ne bamuggyako ebiwandiiko eby'obuyigirize kati ku luno mu bbaluwa ya President Museveni gye yawandiise alina ebitintini bye yanokoddeyo ndabe alina ebitintini bye yanokoddeyo ekimu ku byo ng'agamba nti ekisooka wabadde okutiisatiisa abalonzi ku polling stations okusamba bokisi okulangirira ebivudde mu kulonda naye nga babirangirira si beeba abatuufu n'agamba nti lino effujjulo nalyonna UPDF yandibadde esobola odikwasaganya n'ab'ebitongole bikuumaddembe naye bakirekera abakulira okulonda mu kawempe njagala sooka nfune nyina paragrafu njagala okusomera oggyewo bulungi paragrafu alina paragrafu yagambidde wano mu kwogera ku jati yagambye I have heard people talking about the harsh methods by some security elements, especially against the journalists. We are studying this. However, the original question should be, why should the UPDF and the JATI have to be deployed in crowd management? Wano kweli paragraph endala yagambye the following allegations have come up about paper stuffing, alerting results, destroying ballot boxes in Kazangola, Mbogo Mosque zone etc. Because apparently some people did not want those votes to be counted. Campaigning at the polling station, intimidation, violence etc. Nagamba the ever deployment of security forces may have stopped mass violence, but it could not stop these micro crimes that should have been managed by the election officials. Tutandikirawo ekisooka okwesaasalaka kwa President Museveni mu bbaluwa alaga nti ne opposition eno naye yennyini yamukubba obululu eraga opposition webanga ebba obululu ate tetwagala NRM ekikoppe naye ebbe bululu mu bbaluwa ye ebbaluwa ye ena kyekyusa mu results z'ekawempe. President Museveni bwe yali mu nsiko abantu batugambanga nti afuuka kkapa ebabyogeranga nti musajja oli muzibu nnyo afuuka kkapa akati abayogeranga ekintu ekyo tobeewuunya bw'owulira ku bbaluwa y'owekitiibwa president ng'agyogera ng'agisoma ng'agiwandiise abaagambanga nti afuuka kkapa era n'akakiiko kanoonyereze ku mivuyo egyabadde ekawempe abaagambanga nti afuuka kkapa batuukira butereevu ku bbaluwa ki eri awo. Olwaleero nakutegeeza nti okunda kwa kinaana President Museveni yali amyuka Paulo Muwanga era ayogera ku Paulo Muwanga yateeka okulonda okwakola ki okwalimu emivuyo naye nga yali amyuka ali ani president era President Museveni akaluka ggwa n'akulaga nti ngenze mu nsiko okunda kwabaddemu ki okubbira njala okuzaayo okulaga nti President Museveni bwe yali atandika ebyobufuzi yalina kimu ndowooza bw'oba ojja ng'ojja okigoberera olwaleero kiddamu n'ebbaluwa eyo yali mu myuka wa Paulo ne bateekawo okulonda ne yeesimbawo nga president ne bitamugenda bulungi n'afuna 1% mu ggwanga n'agamba akalo kaddemu okubbira n'omubaka gwe yafuna teyalayira n'agenda mu nsiko ate n'omubaka gwe yafuna bagambe teyamufuna because nti yalina ebirowoozo ebirungi it was a protestive vote. Yes kakati ngezaako okulaga nti bw'oba omulindira ate n'okugamba nti baba agenda Jjinja n'akwata ku lw'emasaka gwe sigalayo bwagenda ku lw'emasaka wegenda Jjinja road bw'atyo bw'ali abantu abasinga ate bajja kulowooza nti president ajja kuvaayo agambe era mu opposition mweyisiza muti akugambye bamubba akalulu nzaze nga musomako byafaayo bye President Museveni simwewuunya mu bbaluwa ye eyo era ebyo byawandiika byali ebyo
mugezi kubanga yasoma political science amanyi bannayuganda kyemusuubira yewe mukireeta ye nabukira mu awalala kati olwaleero mu kulonda okwaliyo nkinana tolina wali owulira omusajja we wa UPM bamuyitanga yawangula yali yesimbyewo bamuyita Bakulu Mpagi wa UPM yatuuka n'otwala akakiko by'okulonda nga wabirako ne Paulo Muwanga nti bayimirize okulonda ng'agenda mu kkooti naye omulamuzi ebiseera bamuyitanga Peter Allen yagutuulamu n'abagamba nti naye awaaba ali mu UPM naye ng'ate UPM ekulemberwa Mwami Museveni ng'ate Mwami Museveni be bategese eki okulonda agenda agamba nti okunda kujja kubaamu okubbira omulamuzi n'amugamba Peter Allen nti okusinza ku ggwanga siri zitaddemu tetusobola kusazaamu ki kulonda era Mwami Museveni agenda mu kalulu ako ng'akimanyi nti n'amateeka gaali gateekeddwawo bo ge baali bategese baakozesaga abafuzi bali abamatwale mu 1957 agaali gagamba nti bokisi erina kubeera etya emu nti buli kibiina kirina okuba ne bokisi yaakyo mu bakuba akalulu era akalulu bwe kaggwa balina kalangirira ku kitebe ekikulu nga Mwami Museveni baali abategesi b'obululu obwo naye ng'ate ne yeesimbyemu ekintu kyekimu tusuubire nti ebintu bino babimukoleranga mabega gundi yabikolanga tamanyi atali ku script eyedda gyatambulirako paka kati ng'ojjawo era wano waliyo yagambye who organized the Kabaka riot of September 10th to 12th 2009 who organized the 2020 riots of November 19th to 20th where people were killed, NRM women were undressed, policemen were attacked. Where was the army in all that? Ngagamba kati abantu ababraminga yes nti ekyaliwo mu 2000 mwakiraba ekyaliwo mu 2020 mwakiraba abawagizi ba NRM abakyala bayambulwa misana tuku abapoliisi abali bakola omulimu gwabwe nabo balumbibwa misana tuku nagamba I deployed the commandos on the 20th of November and they crushed the insurrection. Who organized the Panga group in Masaka? Who destroyed the ballot boxes of 50 polling stations out of 197 polling stations in Kawempe North? Kati eje kubanga ne waneno yagambye mwaba blaming anti yagambye I have heard people talking about the harsh methods by some security elements especially against the journalists. We are studying this. However, the original question should be why should the UPDF and the JAT have to be deployed in crowd management? Tekibuuzo ekikulu bannansi kyetwali yebuuziza lwaki UPDF ne JAT bazze okusobola okumanaginga noza crowd abantu abadde bakuŋŋaanya abayitirivu. Mu kifaananyi ekituufu President agezaako okulaga nti ebyakoleddwa UPDF ne JAT baakoze omulimu gwabwe. Kifaananyi kyakuwa era akulaga wali eri mu 2020 nti era mu 2020 abakyala b'NRM bayambulwa misana tuku. Yes abapoliisi ne balubwa misana tuku ejje lyali ludda waawo walirabawo nze ebikolwa byonna ebibadde bibeerawo okuva mu 2009 2020 n'ebyabadde Kawempe mbivumirira. Munnayuganda ffenna bannayuganda tubivunaanyizibwako kubanga weebuuze munnayuganda kyavuddeyo okulaba nga aluma nnyo ejjiyo okulaba nga ebigenda mu maaso bikyuka aliriddawa buli avaayo anyweza nsawuye ntuuse ntya wano bwe tumala okukizuula nti emivuyo gyonna gye tuzze tubeeramu tugeze ga gyakulonda tegina gye tutwala ggwanga lino lwaki tetugaana kalulu kisoboka kankubuulira olwaleero eggwanga ku njegoyego kweriri okugwayo twetaaga kutuula wamu nga bannayuganda twebuuze bibuuzo nti tusaanye tutya eggwanga lino litambula litogenda mu maaso. Olwaleero si kuvumirira JAT UPDF era si kwenenya kubanga ffenna abali wano nkubuulira tuvunaanyizibwako ku bigenda mu maaso mu ggwanga oba opposition oba gavumenti. Owa gavumenti aleesa amagye ne gakola bye gakoze. Opposition gwe wadde oli ekikukola kubanga okimanyi kyali mu kutegeka tekitajja kikuwa nga bw'okyagala lwaki tuddako mabega kinakugambe teggwanga lino ddeno tusinga bino ebigenda mu maaso wano ne Kenya byaliyo mu 2007 abantu ne battingana naye abantu abaafa baali mu 1000
bamala kulaba nti ensi etuusaawo nagaba naye Odinga n'ekibaki tuli banene osinga Kenya yabaffe eggwanga lino osobola odirekera abaana bo oba abazzukulu oba balijja nkubuuza gwe Uganda bwero lwaleero osobola okufa n'oleka ng'ogenze bwenyumiriza nti wenjese weewo abaana abato bali mu mbeera batwala bulungi mu maaso kyekibuuzo ffena kye twetaaga okwebuuza ebbaluwa ya Pulezidenti Museveni nande naye musuubiramu ekintu kimu nti bino ebibaddewo ku ggwanga lye nalwanirira mu byobufuzi bye mbaddemu okuva yonna yonna ogenze mu Mozambique ofunye twenyina ki wano singa nva wano wendirese weewo eryetaaga okubeera ne bw'oba olirekera muhoozi lino eryetaaga omukwasa bye bibuuzo ffena bye twetaaga okwebuuza kabeere Kyagulanyi bano abaana ba Kampala bw'obaleka weewo bw'ogenda oli mumativu ensi yes ninga Nelson Mandela we nagireka South Africa lwaki tulowooza nti fere tusobola kukola mu ggwanga litudde wamu nga bannansi ng'ow'amagye alaba munnansi nga munnansi ne munnansi n'atunulira owajja ati ng'alaba ali ku biri mu ki waki tubeera mu kifaananyi ekyo olwaleero kye twetaaga kiri kimu kwe kutuula okuddayo okwetegereza waasoba drawing board naye olwaleero tetusobola kuddayo era olaba ab'opposition obuzi basobola kwegatta kale tugende tutuule olwaleero bw'ogamba nti twogere ne Museveni agamba oyo alya baazimuwadde nti depends ku bargaining power yo gy'olina okwogera ne Museveni kati kyobola beera olwaleero Owekitiibwa Mpuuga ensonga zaaliko ntuufu naye obuzibu buli bumu kiki ekyotaddewo ekikaka Museveni okuyingira enteeseganya wano mu Afirika eba pressure President Museveni embeera waali terina kimuyingiza mu nteeseganya bw'abanga ali ku kino ekiya pulaani nga kikiya pulaani ogenda maaso ng'afuga talina kimutuusa ku nteeseganya enteeseganya terina mulamu terina enteeseganya zaali zimuyinza omutuusaawo mu 2 olaba waawo 18 awo yayogeddeko we waali wasobola okutuusa eggwanga okukkiriza nti abantu 50 abaafa bafudde badde n'ezifamire badde balina balabirira ne basigadde batya abantu 5 bafudde tukkirize nti basaddaakiddwa nga mu lutalo lw'eruwero bwe kyali emitwalo egisoba mu 10 gyakola ki yagenda basaddaaka obulamu bwabwe eggwanga litambule ne wano mu 2020 opposition yali etandikira ku ekyo twali tusobola n'okugamba nti akalulu tukayingira ku kibaddewo mu 18-19 tetugenda mu kalulu kubanga abannansi bafiiridde obwereere naye olw'okuba buli muntu alina ebigendererwa ebibye akalulu twakagendamu ne kavaamu nga ne byali twali tukimanye ebirina okuva twali tubimanyi bulungi era twaliwo kyewuunyisa kati olwaleero Pulezidenti Museveni alina kimutwala ku mmeeza kutuula naawe era 2026 we tugenda tujja kgenda ng'ebya bulijjo era omugo ogujja vugira ku bantu ekiri kyewayogeddeko ekya personal benefits yes gain ayagala obeera omubaka wa paalamenti ekyuse ku bulamu ng'omuntu kati kyova olaba akalulu bwe kaggwa aka 2021 twali suubidde nti abantu abali bafiiriddwa abangi ennyo abaali basibiddwa nze singa nali nze tewali omubaka wa paalamenti alina kulayira nze kubanga twetaagawo ekinyigiriza eggwanga otereera ne sente muzeetaaga bali bagende balayire balete sente kati bwe buzibu obuli wano nti buli muntu alowooza nga ye okwefaako okwo oli bwajja mu kalulu ali ku kimu mpangudde ntya era oba pulezidenti wange awangudde nze kasita mpitawo gwe baka paalamenti bameka boolaba eyo ng'ali mu kufiirawo nnyo pulezidenti wa wanguli abalala bateekako ebipande ekifaananyi ku bipande byabwe olw'okuba beetaaga kaadi anti ekyakissaako ekifaananyi ekyo sina kaadi yokka n'okumuwa amaanyi kubala abantu oli alina amaanyi kyekimuteesaako okitegeera nze nadde nzija nga ntaddewo ekyange nga nzija okwesimbawo twalabyeko ekyasoose yataddeko Owekitiibwa Mpuuga emabega kuba nadde nzikiriza nti ensonga zakirizaamu nzikirizaamu nga bwe mussaako kinyangwira okukola ki otegeeza eggwanga byendowooza amangu naye ne banda bassaako ebipande ebirala ekyo nabo kibasuubira nti bw'oteerako mangu Kyagulanyi abantu bajja tutegeera nti ngwawo naye bw'amala okuwangula ng'abula okitegeera era nze mbabuulira tiriyo mukulembeze w'opposition alina kuleetawo nkyukakyuka mu bulamu bwa bannayuganda olwaleero ekyo kifaananyi kya bulimba wangi ekyo teriyo mukulembeze w'opposition ayinza kuleetawo nkyukakyuka mu bulamu bwa bannayuganda olwaleero ekifaananyi kya bulimba
Abopposition kati batugamba nti bagala kyusa bulamu bwaffe baba bategeeza. Abatambuza bulamu bwabwe. Batambuza bulamu bwabwe. Era obulamu bwabwe gumala okutereera. Yes. Nga buli kimu kitegeera. Nga kimu kitegeera. Lwaki tosiibula abantu ne tukomawo n'olero ne tutandikira olunaku olulala. Tweyanziza nnyo. Abatuwuliriza abadde batulaba mwebale nnyo aba MS Media basebo ne bannyabo ebigambo we bitwe bibiri. Nze Kigundu Ibrahim nzikiriza nti eggwanga Uganda litusinga obunene. Tusobola okutuula ne tulaba wa wasubi. Bino ebigambo okuva ku muna Uganda asookerwako wansi okutuuka waggulu ku President Museveni. Tusobola okukyusa eggwanga lino ne tubeera ffenna nga twagadde likyuke. Baagaliza ekiseera ekirungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomyawo ne Kigundu Ibrahim munnabyafaayo. Tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.